nzize nkiddingana bafutu soldiers bagenda bakuba nkiddamu era bavubuka bannanga abandaba mbakubira omulanga nga abaagala meeting y'amagye yatudde ey'okuntikko meeting y'amagye yatudde mu State House President Museveni yagambye tagenda kukkiriza bantu bavuma bantu nga beerimbise mu byobufuzi. President Museveni yawadde amagye order okudisciplininga buli muntu ayagala okutabangula emirembe. Nze ndiwo bateeka mu ssaala mbabuulira abavubuka bannange we mulaga mugenda kufa famire zitakooye kuziika mubuulirire abaana bammwe abazadde emyezi gye tugendamu gyakalulu myezi gyakalulu mubuulirire abaana bammwe omuzadde andaba kwata omwana wo mubuulirire we tulaga wazibumu emyezi gyakalulu mugimanyi political pressure bayamaanyi amagye geefuula ekirala muzadde andaba mubuulirire ku baana abaana enjaga gye banwa yeeyongedde omwana amala okunwa enjaga n'alumba abasirikale bane tetwagala kuziika bantu balala buli bululu tuziika abantu every election we bury people kituluma it pains okulaba abavubuka abato nga bafa mu bintu ebyekigwagwa bino bye babeeramu asajja bagenda kubakuba gwandaba futu soja gule tundubaalo oliteeke ennyuma gwe gula buguzi tundubaalo olyeteeke mu kabina bagenda kubakuba emiggo mpozi mwagamba aliko temumumanyi mujja mutegeera mujja kumutegeera ku lubuuza eddimutwe baakubye eddimutwe emiggo afaanana ng'ekikere buuza eddimutwe anaababuulira omuzannyo gwaggwawo there is no joking here ebyo bye mubeeramu tebalina kye batugamba tebalina buyinza babuyina obuyinza they have the power ebyo bye mubeeramu nga mwerimbaawo ekamwoki temutitiisatiisa tebalina kye bajja kukola buuza eddimutwe yagenda atambula kati awenyera nze ababuulira ndi wammwe mbaagaliza bagenda kubakuba era ekyo mbeerewo nga mukimanyi mutuuleeko ewammwe gwe bw'otuulako akalulu kayita ofa ofiira ki mukwano golooza gwatusinga okuba enduulu wano ogenda n'otuulemu nze junior singa ndi wa bulabe naye buli kyemba ngenda okukola nzijukiramu maama wange n'amaanyi ne gambula ffe singa tuweekalakaasa wano ne tukuma ebipiira naye ojjukiramu maama wo ogenda mulekera ani nga tonnalinnya mu luguudo mbu sibayo ogenze kwekalakaasa sibaa Museveni aveko abaana bo ogenda balekera ani ng'ofudde nze sirabako wano omufu alina mirembe wano ofu abaana bo ne basigala nga basabiriza nga n'ababaka b'olowooza be walwanira tewali n'omu abayambi bane muddemu ku magezi buli kyoba ogenda okukola lowooza ku famire yo maama wo baganda bo be bagenda olumwa goloza no gavumenti erumwa ng'ofudde do they even know you do they even care how do you fight people who don't care mu butuufu olwanisa otya abantu abatakufaako abatakuliiko abatafaayo ng'ofudde mulya era nopo nyonyonyonyonyo muve mu kasasiro oyo muve mu kasasiro oyo osobola okuwagira NUP mirembe wano buli omu alina ebibiina byawagira biwagire naye ng'obulamu kikulu life is precious wano wofa oba ofudde wano teri muntu agenda kufa eggwanga liyimirire omusana gujja kwaka enkuba ejja kutonnya abantu bajja kwegadanga gwalabaye mbubwofa mbubulamu buyimirira wano Uganda ejja kutambula nkubuulira we shall go on Lajivu bamuziise mutabani wa Sudiru tebwakedde nze ate bwe nategeera nti eno ensi bw'ofa abantu basigalawo nga bali abanwa we nava ku bantu the day I got to know the day you are buried people drink people eat we nava ku nsi eno nkola byange wano beera weekalakaasa era nze bajja kutulaba bajja kukutta tulye tunwe twebake obwana bwo buboneebone nga tebulina fees it's your children to suffer baana bo be basigala basabiriza kati gwe baakola nnyo ssente
ngo kimanyi ne wofa family ejja kuba bulungi bigende mwe bye byekigwako abasajja bakambwe aleka government wetu se tebakyalina kibatya they have nothing to lose bayingire mu balabi tebakyalina kibatya kola tinno evubuka ligende likuwage muri omu majimo mwerimba kubanga ojuzizaayo obwo obunyama bwammwe bajja kukuba essasi mu kabina oba waliwo omulambo ogufanga gusanyusa I've never seen a smiling dead body nze siraba nko omulambo ogufanga musanyufu jona abagisibiyemba bajja kulega oluba ebyobufuzi bintu bya kigwagwa nnyo naddala obwo era nze ngenda fulumamu mu ggwanga ke kalulu kenyenda okubanga siriiwo kana kalulu sigenda kabaamu nyenda fulumamu ebweru w'eggwanga nkomawo bamaze okulonda I'm traveling outside the country. I'm coming back after elections. Kana kalulu kazibumu. Siwe bulibo mbadde mumanyidde. This election is going to be difficult. Tigwetwala ebinnyo. Bajja kubaba kugolola emba. Basadde bamumbaleka bakaaba. Futi okunoonya emirimu mukole. Nga gavumenti egenda kukyuka ddieni. Gyolabirako ddala basajja basongodde amaaso. Ngeri wegenda okuvaaka enegenda vaaka eno kati President Museveni ne bwafa kati era jeno muzo obuyinza abukwata let me tell you tuli mu pulu tebo batukubanga bupiira bino bijje kunze get it from me ne bwafa kati jeno muzo obuyinza yabukwata nzo okuva we nabitegeera nabivaamu gwazalaki juni ebya politics nabivaamu nategeera barasajja batukuba syndicate Gwamanyi jeno mozinga bwalinze entebeyo nokwebaka teyebaka bakoze SFC bagitaddemu abaana bato bakambwe mutatulina vice president obago wamuteekako muli awo musibanya obuyinza ng'obuyinza obujjawa wano ngaddiwe mwali mu bufunyi bana basajja bakyatufuga mbabuulira ati bakyatukuba bajja kukuba amanyonze bankuba akubadda era mwaboza juni yanga tewekalakasa banku bakubadde amanyo sibiddamu buze eddi mutwe ayiga lunyankole nze naluyiga dda nze olunyankole naluyiga agandi ni malungi noli omwinsiti noli omwozo iwe mwana we sitamaaha nayenda mu kaseese nze olunyankole naluyiga nategeera wano wetulaga lunyankole lwe lujja okweyimirira nze junior amazina gawe ne bagwetogo ne bampeta junior mugisa Uweba kubuza amazina, baba buza manyago, tebagamba kuzina. Ane mugenda kuluyiga, mugenda yigo lunyankole. Bajja kubuza amazina ne bakwetogo, nga tobimanyi. Eno Rwanda, tuzeyo tulinga abali mu Rwanda. This is Rwanda. Nzo lunyankole naluyiga. Era iwe mwana we junior izaha, ngoja, sitamaha. Gwe was a tribalism. Ojaddu nonya lujja kubula. Ojaddu nonya olunyankole lujja kubula. Era kati aba traffic nabategeera batya lunyankole. Gwe wa traffic leka akubuze permit nga tojina. Yogera olunyankole. Ajaga yugo. Gwe jaese muefulu bako go efula akubira. Ngalo ninze junior. Ogo musirikale yankwata munonga. Olire watati. Musirikale kati batya lunyankole. Tewachali. Kasito musirikale wa traffic akukwata. Notandika afande ondaba owedde. Kwate simu wefule nga ina go okubira mu lunyankole. Onge alo inze junior ogo musirikale yankwatira munonga. Lugayo mutere. Olaba wa traffic wata. Kasita ule mwekigambo lugayo mutere. Kitegeza vayo mukube. Owa traffic bwatata motoka toddamu kumpuliriza. Nze ndabigezaako byonna era aba traffic abasi abamanyi junior ndi munyankole. Nvantu ngamu. Bakubye ndi mutwe emiggo. Bakubye ndi mutwe emiggo. Negisigalawo negikwata ettaka. Kati gwe fuutu soja ndaba fuutu bigere. Muli awo ku masimu gamwe mwasamiridde. Bagenda kubakuba. Muli ngamba
Muliga Junior yatugamba basoose ne bamushevinga Edi Mutwe manyabadde n'ebyoya eno nakulubuto Edi Mutwe ngalinga ali memwani abana abasirikale bashevinga naye Edi ne bamusala bulungi nnyo kati ne bamubuza ani president wa Uganda yamutegedde Edi Mutwe bulijjo tamumanyi ate principal gwaddako principal gwaddako bajja kukugalamiza Bobi Wine bagejja okwatayo tebagibala nze Junior, I have no problem with this government. Nze government eno sijinaako obuzibu mwenjiri sinaga kubwa General Muhoozi nze sikuinaako obuzibu wama am your supporter. Nze General Muhoozi mpagira gwe sikuvangako aga Katonda mugulu. Nze Junior mpagira General MK amwizi afande kumboko ze mukuba ndi namwe nze nina amabina manene bagende bankubira obwerere for nothing. Junior vayo yogere ku nsonga eziruma abantu buli omu yeyogerera ensonga ze. Nze Junior nina amabina manene bajja kunkuba nnyo baka kiro Junior kisava leka tukikube banange buli omu ayogere ensonga ze. Nze sibirimu banange nze am a supporter of the regime. Nze nonya sente mumanyi nze Junior nonya sente nze nonya sente nze nkuba mupepe mumanyi sina nnyo makulu. Junior sibera serious mbera awo like that era sina makulu genda kunkubira bwerere mama gwe kumboko ze bakubye Edi Mutwe natukofana nange ekikere ngera nange nzija sibirimu wano bakakuba polisi yerubowa osiba mugaramiza polisi yerubowa ne bagikuba ne bakuba abapolisi emigo ne bakuba baneiba abali mutoyi ne babakuba ngera tamale nzijaze bakuba osimigo osinatuko kabanga omwana omuto. What about me? Sibirimu so bafutu bigere mwemanyizo okulya chachu bagenda bakuba anti muyine ebivumo bali bayine emigo kampu ziri biri eyebivumo n'eyemigo londa kemu gobo yagala kampu ya bivumo bafutu bigere gye bali eyemigo ya General Muhoozi nze ndi mu ya migo kampu ziri biri abayine ebivumo ludda luno muvuma nnyo muwemula abayine emigo ludda luli kati abawemuzi n'abakubi ke kalulu ke tugendamu 226 akalu kali wakati w'abawemuzi n'abakubi b'emigo kati sibanyanya anawangula bivumo na migo wemula mboko mboko egenda ovuga migo gyennyini Edi Mutwe ye yagudde oba kiyita kigula luggi Edi Mutwe ali ku kigula luggi Edi Mutwe ali ku kigula luggi ekyalumbu gye kyaliko giri emigo bagita kigula luggi bakuba Edi Mutwe yagenze ew'omulamuzi nga awenyera Edi Mutwe otegedde president omutuufu yani omutegedde bujja mutegeera ati Edi Mutwe gatumanyi president yafuga Uganda wamutegedde agifuga omutuufu tayagala manya mama ate kambabulireko nakano General Muhoozi tayagala manya oli bamita saagala manya bakyatukuba yakyatukuba General MK bamita saagala manya oba mulekana oba mwa tayagala manya yagambye aleta discipline yagambye ebyobufuzi bya Uganda bigenda kugwamu okuwemula okuvuma abantu tuzeeyo Rwanda tayagala manya ye wakibako bino nti ate bantwale ku polisi 48 hours 48 migo banange mutwale ku polisi njagala lawyer migo they got discipline you boys era nze Junior munene nabivuddemu nze nyenda bweru I'm going outside mwarawoza 48 hours 48 migo bane munkutte I need 48 hours nyende mu court 48 migo discipline what you can't get a good order by that when a very serious note
kino ekyejo President Museveni kyabadde atukuzizza. Manye kibadde wano kyejo President Museveni abadde atukuzizza ekyejo nga Uganda ina emirembe mingi. Buli omu akola byayagadde bigenda koma. President yaddako mulala. Jenemuke mulala. President in fact yaliko nekakati. Jeno muzikati yaliko. Tayagala nonsense. Kale n'olwekyo nze kanzije Junior Kanyendeke ebweru nkube ekyeyo kwa Uganda eganyi. Sijalinda kunkuba. Sajja omukulu Junior bandabe nga bankube emboko ku mabina. Nze musava. Kanyende ebweru. I've decided to go outside nkube ekyeyo. Nenda Saudi Arabia. Akalubwe kanagwa ndidda. Zako yasama nyonga tonna yasama. Zake nga tonna yasama. Fuguma olabe. Kiboko ya uchafu. Neze Saudi kuba kyeyo Uganda eganye. Bane Uganda eganye. Madubala kyaliko nagenda okulaba Madubala. Madubala wayazadda. Era Madubala nga wagenze n'omulama mukomera muntu kati alina discipline ne Madubala. Si yabeera ngano ngawemula. Waliwo bloga gwe bangambye TikToka. Kale twebaza nnyo Omugagga Amini yagulidde Sefuko bambi emotoka ya Sefuko bajonona. Naye Omugagga Amini ngayita mu Frank Antambi yasasudde motoka. Sefuko bamusasulidde ebyayononese ku motoka ye. Omugagga Amini yabisasudde. So Sefuko wonna wali musanyufu. Jukira bambi emotoka ye bajikuba nakuba omulanga naga wowe mama. Sefuko wakuba omulanga mwana wa mama ngolinga gwe babikidde. Sefuko wakaba. Sefuko ya wowe mama munkoze bubi nga bebi anuna amugamba sirika obe. Nze tere nyumiranga bebi anuna. Wallahi mu bulamu bwange njagala kulaba ku bebi anuna. Oyo mukazi wa Sefuko kwa amubeererawo mu buli mbeera. Banani netaaga omukazi nga bebi anuna. Sefuko kyoyina mu nsi muno oyina bebi anuna buli mbeera akubeererawo. Wekuba kaaba ne mukabira ku live bwe bebi anuna bambi mukazi mulungi. Enjage bakuba mwenna. Bambi is a very supportive girlfriend. By the way, ku TikTok kuno nalabyo omuwala ali supportive. Bebi anuna. Kwa Sefuko yakuba omulanga nge motoka bajikubi. Ninga bebi anuna mga sirika wo bebi. Sirika nga Sefuka wowe mama. Uwi. Sefuko yaita ne Yesu. Yaga Jesus Christ. So bambi bebi anuna big up. Njaku meetingako naye nga tonna nwanjaga nga tonna teeka mukayaga njagala ku meetingako manyinza okusanga ekibaba kyakoze eki. So bebi anuna big up naye nga twebaza nnyo Omugagga Amini bwatyo yawadde Sefuko sente nazaawe emmotoka ye miliyoni nga zabadde 6 7M. Kyokera Omugagga Amini yakagulira Bruno K emmotoka. Omugagga Amini era tukwebaza yagulira Bruno K emmotoka